Olunaku olw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Komuhangi Kawuka ng'asinziira ku bujulizi obwaleetebwa yasalidde Christopher Okello Onyum ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okutugumbula abaana bana. No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Yes, my lord. I don't have anything to say. Hereby sentence him to suffer death. Wabula wadde ng'ensala eno yasanyusizza bannayuganda bangi nga n'ekibonerezo ky'okuttibwa kiri mu mateeka mu ggwanga ku misango ng'egyasinze Okello kitutte ebbanga nga tewabaawo muntu awanikibwa ku kalabba mu Uganda. Wadde nga bangi basaliddwa emisango gy'okuttibwa, abantu ba bulijjo 28 abaasembayo okuwanikibwa ku kalabba nga batugibwa kwaliwo mu mwaka gwa 1999 mu kkomera e Luzira, ate bo abajaasi abaasingisibwa ogw'obutemu baasembayo kuttibwa mu mwaka gwa 2005. Ng'oggyeko amateeka g'eddembe ly'obuntu ag'ensi yonna Uganda mwekkiririza gawakanya ekibonerezo eky'okuteeka omuntu ku kalabba. Wabula ye Pulezidenti Museveni azze asimba Nakakongo ekibonerezo kya kalabba kisigalewo mu Uganda, kyokka ate mu kiseera kye kimu y'omu ku basongebwamu ennwe okukandaaliriza okuteeka omukono ku mpapula z'okuwanika ku kalabba eri abo abasalirwa ogw'okuttibwa. Bo bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu betwogedde nabo ku kibonerezo kino wadde nga bakkiriza nti kiri mu mateeka bakiwakanya. Ensi zonna ze tufaananya amateeka zaavaawo ddaawo, ne gye twagajja e Bungereza zaavaawo ddaawo mu kuteeka abantu ku kalabba. Nga bw'omanyi ffenna tulina eddiini ze tusumba, abamu tukkiririza mu ndagaano eri enkadde nti liiso ku liiso, naye ng'ate ffe tulaba nti si kyekyalibadde ekigwanidde. Naye nze ng'omuntu sikikiririza. Mu kifo ky'okusingisa omusango omuntu gw'okufa, nze nzikiriza bali badde bamusiba amayisha. Bano bategeezezza nti okutta omuntu si kibonerezo, ng'omuntu aba asaliddwa ogw'okuttibwa aba talina ngeri yonna gy'agenda kubonerera olw'omusango gwe yazza. Ekibonerezo kitegeeza nti ogenda kula pain wejjuse obeere ekyokulabako mu community ate weenenye oriforminge. Everybody makes a mistake. Buli muntu akola. Senga kyali nti buli nsobi muntu gy'akola taweebwa second chance, kyali badde teri yali badde ayimirira mu nsi yonna. Mu mateeka ekibonerezo kiweebwa omuntu okufuuka essomo ku balala, okumanya nti omuntu bw'oba okoze omusango gufaanana bwe guti osobola okufuna ekibonerezo ekyenkana bwe kiti. Oyazizza omusango oba tomuwadde bbanga kuyiga oba kwekuba ku mutima, kuba abaakimanyi nzise bagenze bamusi, tafunye kadde kakola ki keekuba ku mutima kukola ki kwekubagiza atereere. Obuzibu babutadde ku babaka ba Paalamenti obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kuyisa mateeka agayamba abantu. Ennyumba yaffe eyo gye tuyita Paalamenti nti bamu ku bo omutindo gwabwe gwa kibogwe tebategeera bulungi, tebakifuna bulungi lwaki ekibonerezo ekya kalabba si kyekyalibadde kisaanyidde ennyo. Naye n'okutegeera n'ekya Paalamenti ya Uganda nti etambulira nnyo ku mukulembeze. Mukulembeze bwagweno nga bonna bagweno. Mukulembeze bwagweno nga bonna bagweno. N'olwekyo oba oyagala okukyusamu ekyo n'okubisinga pulezidenti. Kati Okello bw'anaaba tajulidde ku kibonerezo ekyamuweereddwa mu nnaku 14 ezimuweebwa ssemateeka wakwegatta ku banna abalala abaasooka okusalibwa ogw'okuttibwa mu kkomera e Luzira. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.